عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Abbad bamutanga Abbad bun Tamimi oyo tabi tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajja kumusomesa we Abdullah bun Zaid bun Mazin oyo sahaba sahabi ino hadithi ilimu abantu babiri naye ng'omu tabi tiyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamuta Abbad bun Tamimi naye mumanyi w'amaanyi omu ku batabi abaliranye abasoma ku basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kubanga batabi bwe bakaboni eyo yebeera ediridde original copy. Tukimanyi nti ffenna bw'ogenda mu bifo eby'obuvunanyizibwa bakolera receipt waliwo kupula bawandiikako then wansi obayo carbon. Kati woyinza otuuka nga liwo carbon 3 ne 5 n'omunaana. Kati original copy yekyasinza okuba ne bwino omukwafu be basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, original copy kwe yawandiika yirimi. Kati batabe ye carbon esookerwako, batabe ye carbon esookerwako, batabe etabiina ye carbon eyokusatu. Naye carbon ezo bwe zigenda zitambula bwina agenda anafuwa. Abantu tegeka bulungi, carbon eyokuna teyinza na kufaanagana na carbon yasoose, carbon copy eyasoose. Original copy teyinza kuba na bwino ng'afaanagana ne carbon copy. Carbon copy eyokubiri eyokusatu bwina agenda atangaala. Kati basahaba ridwanullahi ajmain ye original copy bo tebalina carbon. Kati batabe ye carbon copy esookerwako era neba ekyali nnyo ku mwanjo okuba n'ebituufu. Abbad bun Tamimi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ali mu carbon copy esooka. Kwajjako Abdullah ibn Zaidi al-Mazin tujja mulaba mu babul adhan yaluta okwaziina nga bwe tujja okulaba tujja mwogerako nga tusse mu mulyango ogwogerako kwaziina insha Allah. We Madina, sahaba we Madina radiyallahu anhu warda. Hadithi ega nti shukiya ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam rajulun yukhayyaru ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salah faqala la yansarifu hatta yasma'u sawtan aw yajida riha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi eri ku bantu abafuna wasiwasi n'awulira nga wuzo emuweddeko nga ate temuweddeeko n'abuusabuusa ng'awulira ng'ebifo bye ebyensa ebivuddemu otukka. Abo hadithi beyogerako abafuna wasiwasi. Shaitan ezannyira ku mwana Adamu. Ekyo nno kijja naddala mu myaka egigenzegenze kubanga omuntu bw'atandika okukula mu myaka ebifo ebimu bigenda bifuna luuzi, bigenda nitereka okufunamu luuzi nga tebinyweza bulungi. Kati ate shaitan nayo negufuula mugomyo kubatawaanya. Allah tugamba nti waman nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq. Kasita nkuwa emyaka newangala mingi ntandika okukendeza mu butonde nonafuwa mu bimu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabawa formula naga nti omuntu yenna ayina embeera ezo tava mu ssala oba takkiriza nti wuzo emuweddeko okujjako ng'afunye ekimu ku bibiri
hatta yasmau sautan au yajida riha, okuwulira eddoboozi erimuvaamu oba olusu. Kubanga kalya shaitaani kekola tekakola ddoboozi era tekakola na lusu. Shaitaani kwetabulira abantu nemufuula nga wuzi emuweddeko, ko tekakola ddoboozi era tekakola lusu. Amakulu namuwa formula wabyawulira nti kano ka shaitaani, kano kake. Akake ya imme eddoboozi oba olusu, aka shaitaani temuba ddoboozi wadde olusu. Kati ekimu ku bibiri singa okifuna oba ovaawo nogenda nofuna wuzu. Kyabudde tugamba nti la yansarif hatta yajida riha au yasmau sautan, la yansarif hatta yasmau sautan au yajida riha. Tava mu sala oba tavaawo okuddayo ofuna wuzu okujjako ng'afunye ekimu ku bibiri. Awo ni waliwo formula, waliwo qaida min alqawaid alfiqhiya, egimu ku misingi principles eza fiqhi. Alyakinu la yazulu bishakki. Bw'oba olina ekintu ng'okikakasa okyekakasa tekivaawo nakubuusabuusa. Alyaqinu la yazulu bishakki, ekintu kyokakasa nti yo wuzu nkakasa nagifunye, kati kyembuusabuusa yampeddeko oba teyampeddeko, oba olina awo oba olina wuzu. Kubanga ekyokugifuna kyo kikakafu. Kati ekibuusibwabuusibwa yampeddeko oba teyampeddeko. Ate wabilaks n'ekinyume kyekyo, sijjukira kufuna wuzu naye oba nina oba nafunye. Kyensembayo okujjukira yampeddeko, naye kyesijjukira bulungi nafunye oba saafunye. Era oba olina yaqini tiolina wuzu, kubanga oba tolina alyaqin, amawulire ekyolina ngaokikakasa tekivaawo nakubuusabuusa, wabula ate okubuusabuusa kwetutereeza. Ddamu hadith. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Ataddemu ekigambo rajulu ani yategeeza muntu asobola okubeera omukyala, asobola okubeera omwami, sigamba nti musajja yekka. Abantu abategana ne wuzu nga wuzu zibataatanganako. Olaba omuntu ayinza okuddayo n'afuna wuzu emirundi 3 ku swala emu, aba avaayo nolaba nga aweta addayo, aba avaayo nolaba nga aweta addayo. Kati ate natuka nayingira n'eswala era nagifuluma, bayogerako sallallahu alaihi wasallam. Naye tayogera ate ku muntu atalina buzibu obwo. Gwatalina buzibu obwo bw'owulira akantu konna wuzu oba ekuweddeko. Naye bo bali eba efuuse embeera nga mu bulamu bwe olubeerera awulira nga avuddemu embeera. So si nti ffenna waliwo abamu nga bakyali bato talina buzibu, system yonna ekyali smart, bwekuba kulookinga na. عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها. دكما بقى. عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. حديث بكو صحابية مشارة بمتنغا أم قيس بنت محسن من مكة من يقاق وزالي آمنة بنت محسن سيستوى وكاشة بن محسن رضي الله عنهم جميعا. يمن يكون لنيرا أم قيس نينغا من يقاق آمنة
taata we Muhsin nga sahaba omwami brother we Ukasha bin Muhsin amanyikiddwa mumanyi ba umma era tusomesa irimu nyingi. Ono ye sister we. Kakati nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyaliwo, basahaba bebazalanga abaana nga batwalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abawe baraka basabire. Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusula ku bebi wo kyokka ekyo kyokka niwe batalina kyakoze ogwo mukisa mwerere omusitulako obusituzi oba tasumina dduwa oba tamwenyeza na kumwenya okuba nti omubiri gwe gukonye kugwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyokka kya bbeeyi. Kati ekyamanyikwa e Madina nti basahaba ridwanullahi ajmain bwe bazalanga abaana babakwatanga olukasulawo bwe bati nga bakatwalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nsonga ssatu. Ensonga esooka tabarruku, yani talabul baraka, abaana be bafuna emikisa ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusitulako. Ekyo kyokka kyokka ekyo kiyinza omuviirako okuba nti shaitaani temwenganga bulamu bwe. Ekyokubiri addu'a, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tayinza butawa omwana ddu'a, Allah muhingize shaitaani, Allah mufule wa mugaso mu duniya muno eri umma, Allah mufuli mumanyi wa irimu. Ekyokusatu tahannuqa, atahannuqu Nabbi agayanga entende najjamu otuzzi nassa ku lulimi kabebe nekanuunaku. Ekyo nakyo kyokka kyokka okuba nti omwana wa anonye ku malusu ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nakyo kyabbeeyi, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakkirizibwa atabarruku bihi, okumujjako blessings, oba omukutteko obukwasi ku skin oba ku jubaye, yeyekka akkirizibwa, teri mulala. Si Abubakar, si Umar, si Uthman, si Ali radiyallahu anhum jamia. Kati bagobya Abubakari ng'ate oleeta ffe baseeka bafa b'emirembe gye. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bamugobye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiva ku mubiri gwe byonna basahaba balinga babitabarakako. Twagala tabarruku okujja emikisa mu kintu, okusuubira nti muno mulimu emikisa. Ebya Nabbi sallallahu alaihi wasallam si byakusuubira, byo byalimu. Enviiri ze sallallahu alaihi wasallam, enjala ze, amazzi gafunamu wuzu tegagwanga ku ttaka, yalinga afuna wuzu bwati ng'ekibeera awo. Tujja gisoma hadiisi ejja mu maaso inshallah. Amazzi gafuna ne wuzu bwati kubanga bo baali bamumanyi, abaali bamumanyi ebbeeyi ye. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Hatta Abdullah ibn Umar tabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu wadde Nabbi yali yafadda bwe batambulanga safaari, katugambe nti alina kawoteri we yali emmere e Masaka ke mulina okulyamu, tulina kulya wali Nabbi we yalya. Alina oluzi kwe yanywa amazzi we tulina okunywa, zonna muziyiteko. Hatta ne we yakunkumula. Tibannange lumu twali tuyita wano ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akunkumula mu kafo kano nga gukuŋŋaanya n'agutereka n'agukunkumula. Bamutanga Abdullah ibn Umar, mu basahaba bonna yasinga okubeera n'embeera ezo mu safaari nga tayita we yayita sallallahu alaihi wasallam, n'abaako kiyakolawo n'atakikola. Waliwo riwaya ezitulaga nti lumu yagaana banne okunywa amazzi ku nzizi ze basanga nti tujja kunywa ku luli, kubanga Nabbi yakola ki sallallahu alaihi wasallam we yanywa. Nti ennyonta etuluma mugitereke, ennyonta etuli bubi tunaatera dutuukako, kubanga mu malungu babanga n'enzizi.
tambula distance bwetu jasanga oluzzi nga zimanyikiddwa. Ekyenjawulo okukolo kye baasanga ekyali unfortunate nga lwakalira, oluzzi nga lwakalira, naye ngaobuufu obulaga nti lwaliwo nga weebuli nti wano wali waddewo oluzzi wano. Kati otusse nnyo nti tuli bubi okudda emabega wawanvu, babalabala mu maaso, oluzzi oluli mu maaso teri lulala. Budda tukugamba oza tujja kunywa ku luli yali ne banne magezi ne gamwesiba kisoboka. Luzzi luno nabbi twalunywako ne nabbi swalla lukalira lutya, naye nga wabbali wali waliwo omuti. Nababuuza guno omuti guwangalira gutya wano, ne bagukuulayo nga gulina taproot wansi nga wali amazzi gye bagajja. Ne bino tubyogera wano, abantu bwe tuba twogera Kristo yalooza mu bwangu awo webyali gukulikayo, omuti gukulikayo wansi awo nti gugwo gujjeeyo. Ennyonta yennyini esooka kweyongera kubanga mukozesa maki maanyi, ne bagutetenkanya mpaka bwe bagusikayo ne bagwa ku mazzi. Naye era nga banywedde nabbi yakola ki sallallahu alaihi wasallam we yanywa. Ye bwatyo Abdullah ibn Umar bwe yawanga ebitiibwa ebifo, nabbi sallallahu alaihi wasallam oba yalyawo langi, oba yasalirawo duha, oba yakunkumulawo, oba yanywawo mazzi oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati ekyali kimanyikiddwa mu Madiina nti bw'ozaala omwana ng'omutwalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afune edduwa, afune baraka, nabbi amusituleko ne atahannuku. Kati ebisigadde byonna nga wetubyogedde ffe sibikkirizibwa ku ffe. Bwe tunazaalanga omwana sheekh gundi ye tumutwala nedda, okujjako nga tumugwikiriza sheekh nga tulina n'omwana waffe tumugamba mwana waffe mwe kuki so si kugifuula nkola. Sheekh gundi wamaanyi nnyo, bw'omala ozaala omwana mutwaleyo nedda. Niyo babadde ze tulaba oba aqiiqa oba tumugwikiriza mwana waffe wuuyo mwene kudduwa, ekyo kirina buzibu. Naye so si gufuula mukolo nga bwe kyali mu Madiina ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku ye kyali kikkirizibwa okuba nti abazaala abaana bamutwale ewa nabbi asuleko. Niwe batamuwadde edduwa n'asitulako busituuzi kyokka eba success etagambika sallallahu alaihi wasallam. Kati mu hadithi eno abaana edda tewaliwo pampa, kati abaana bakunkumulanga kabebi bakamukwasiza adde akyakola mirimu gye ne kakunkumula. Ye hadithi gye tulina era nga atunyumiza Ummu Qais binti Mihsan, Amina binti Mihsan munamaka radhiyallahu anha, ye kennyini yali azadde omwana we namuleeta ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'amuzazika mu kisenge ekyo ewali engoye ze zaasaaliramu, omwana n'azikunkumulira. Kati nga mama w'omwana waali n'alaba nabbi kikyagenda okukola kuba engoye tezikyalina wuzu. Nabbi n'atumya amazzi sallallahu alaihi wasallam n'amansa ku ngoye ezo omwana ze yali akunkumuddeko. Kati hadithi eno etulaga enkolagana n'abaana abato naye nga tebannalya mmere, lam yakuli taam. Eyo ennamula ekola ku mwana atannalya mmere ate nga mulenzi. Omwana omuwala omuto niwe batannalya mmere, ennamula ye ey'omukulu. Omwana omuwala omuto niwe batannalya mmere n'akunkumulira engoye zaffe, ennamula y'omukulu yeramula omuwala, eno ya mulenzi yekka. Esooka omwana omulenzi takunkumula wamu, tugambe tewalinga pampa. Abamu temunakuzaala oba ne kabebi akalenzi ne katiiriisa ate ne gukaddira mu kifuba kale ne keekanga ne kagusiba, naye kenyinga yagusindise mu bire keebase katunudde waggulu, ate nakuzaala tasobola bitegeera.
ayinza nokuba badde akaaba n'agutiiriisa ne gumuyikira mu feesi kati naati ate nasirika anaabuuza biki ebyo naye nga yenyini yabikoze. Kati omwana omulenzi takunkula mu kifo kimu kubanga atiiriisa, ate omuwala ye asobola okukikola nakunkula mu kifo kiki kimu. Kati ekireetera okuba nti omusolo gw'omwana omulenzi guwewuka netumansawo mazzi netutakunya ebifo bibyo byanjawulo, ate omuwala ye kifo kimu ateeka mu kifo kimu newazitowa. Kati wazitowa kwe kumubala ng'omukulu, era n'ekikula ky'omukyala munda si ekikula ky'omwana omulenzi munda. Abamanyi bakola risaaki okukizuula nga ye omwana omuwala omuto bonna batuna kulya mmere omusolo gwabwe teguwunya mangu, naye ate ogw'omuwala gusooka kusinga ogw'omulenzi. Singa babakunkumuddeawo obugoye omulenzi n'omwana n'obutereka ne bulwawo, risaaki ziraga nga omuwala ye ayisamu mangu akasu ng'omulenzi tannaba. Nekiba nti ye omwana omuwala wetukunyawo towozaawo, ate omulenzi netusamula netumansawo amazzi. Damu hadith عن أم قيس بنت محصن الأسدية الأسدية ava mu kika ky'abempologoma, ye al asad, kiva mu al asad, babeeranga eyo mu kibuga ky'e Makka. Era n'omukyala yasooka okutemwako omukono olw'obubbi yali Bamakhzumiya al Asadiya, abempologoma. Naam. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. Omwana gwe yekennyini yaleeta omwana we nga yakamuzaala atanatandika kulya mmere. Ennamula eri ku mwana atannalya mmere, atandise okulya emmere alamulwako gwa bakulu. Omwana waba alya emmere n'akunkumulira engoye ezoozebwanga ezaffe abakulu. Naam. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. N'atumya amazzi n'amansa n'asamula ku ngoye ze naye teyazooza, amakulu ne ziddamu wuzu. Amateeka g'obusiraamu gatwanguyiza obusiraamu n'obulamu. Yakimanya tujja kubeera bazadde, kati akaletaba ne kakunkumulidde engoye ate zonna ziddeyo zinaaba zize mu baafu, n'atwanguyiza. Amateeka g'obusiraamu, yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusr. Allah atugamba mu Quran atwagaliza bwangu, tatwagaliza buzibu. Yakimanya tugenda kuba bazadde. Omuzadde kizibu nnyo okwewala omwana okukunkumulira, n'atugondeza. Obusiraamu bwagala nnyo tugondeza, lwakuba ffe bebagondeza ate tetubifaako era situbyagala. Allah tabaraka wa taala ayagala tusange obwangu mu bulamu bw'edduniya. Allah tabaraka wa taala eyagala tusange obwangu mu ddiini, eddiini ereme tumenya, era tusobole okusanga obwangu mu ntaana ne ku akhira. Wonna awo atwagaliza bwangu, eddiini, edduniya, laifu, kaburi, akhira, ye wonna Allah waffe atwagaliza bwangu. Yuridu llahu bikum lyusra, Allah abagaliza bwangu mu buli kimu, ddiini, duniya, laifu. Era nasanga obwangu mu byonna ebyo yeyekute ku Quran al-Karim. Ayagala okusanga obwangu mu duniya, mu ddiini, mu laifu, yitiriza kwekwata ku Quran al-Karim. Era nasanga obwangu mu ddiini, yajja osanga obwangu mu duniya, ate asanga obwangu mu laifu. Then entaana n'akhira ate bigenda kubeera very very simple. Naye byonna obwangu buliriddawa Quran al-Karim. So Allah tabaraka wa taala tuwe okwekwata ku Quran al-Karim. Naam. عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي
إياه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. حديث يوكبري يفرغ النسوسي لكبين يا عائشة أم المؤمنين ماما وبكرزا نيرا atunyumiza ebyaliwo byalaba nga balesa omwani wa nabbi sallallahu alaihi wasallama era nga bamuletedde biri byetulabye duwa tabarruk tahannuq banzabanga ensonga ssatu addua ne tabarruku ne tahannuq kumusabira ng'omwana n'omwana afuna emikisa nabbi sallallahu alaihi wasallama musitulako ne tahannuq ogayo entende nagimuteekamu naye ekyo ogayo entende kikirizibwa gwe kenyini taata oba maama lwakuba ye nabbi yali musajja wakusenya nnyo ate gwe oba olina jamusiza ogenda okuteeka mwana waffe ye nabbi sallallahu alaihi wasallama yali asenya nnyo ate nno neno hadithi eraga okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali musajja simpo nnyo akaana ke bakazaala katunulikako akolunaku olumu gwakamanyi ne sikini wefaanana naye nga ye tekimugana kasonseka lulimi mukamu nekanuuna sallallahu alaihi wasallam tafunulidde bwa health status eyimiridde etya bano olwaliro okwenyinyala n'omusawo gloves okakwatakaako gloves naye ye sallallahu alaihi wasallam bamuleeteranga masha allah allah bawadde bebi nti muleeta ng'atumye entenda yali musajja nga mwangu nnyo 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 kati ate ffe abagala okugamba nti tusome bye yasomesa tukaluba olukalu atuukikako ng'omutuuka muyitawo naye eyo hadithi zino hadisi ziraga nti yali mwangu nnyo sebe okuddira olulimi olusenseke mu kamwa kw'ekitonde ekirala si ensonga y'okusaaga mpozi nga gw'omuzaala naye gwotazaala tumanyi byabulamu byabwe bifaanana nabamuzadde ojjukira nti ono ebyobulamu byono bwe bazadde bye byabali amakulu naye nga tumubuulira ebyo sallallahu alaihi wasallam yali muntu w'abantu hadithi eyokubiri era kyekimu ddamu hadithi tulabe عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. والمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. فأتبعه إياه nagobereza bana zino hadisi zogera ku baana balenzi faatbaahu iya nagobereza obufu bw'omusulo gusamuse ng'agenda naye amansawo bw'ati naye teyayoza lugoye olwo ekyo tugambye nti allah kitukolera kutwanguyiriza eddiini n'obulamu oyinza okuba maze okugolola ekikanzu kyo kati nga ffe tuli basajja banaku bukanzu olina bubiri kano kobaddemu ogenda kajjamu ogenda mu jjuma kano kaddugadde ate nga nagikunkumulira ng'ate yeriwo yokka tatugamba nti waba mulenzi mansaako amazzi tugende inshallah. Naam. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. حديثي جتوسين بيوليرو يا أنس بن مالك رضي الله عنه musingi munene mu ddiini yaffe okugaana mob justice kuba samba kiki bagambye badda bangatto tebikirizibwa musingi munene. Anas bin Malik muweereza wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munnamadiina gyazaalibwa era gyaweereza emirimu gye gyonna mukozi mu State House yaweereza mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne famire ye emyaka 10 ng'aweereza mu maka ago era nayiga ebintu bingi nnyo kubanga yalwa nnyo ne famire first family yawangala nnyo ne first family nnyo
ate ng'aweereza mukulu sallallahu alaihi wasallam, n'amuyigako ebintu bingi. Era y'omu ku basahaba ab'amaanyi mu kutusomesa, kubanga ye yalabanga n'amaaso ge. Atugamba nti jaa arabi fabaala fi taifati lmasjid fazajarahum nnas fanahahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Baali batudde mu Darus Madina, masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyali yabbeeyi, wansi musenyu, wansi musenyu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah tiyamugulirawo duniya, yamugulirawo akhira. Fe masjidi masjidi yaffe mwetusalira teyagiraba nako sallallahu alaihi wasallam. Newe beera mbibi bye waffe eri mu kyalo, era ye teyagiraba, nga wansi musenyu, waggulu bisansasansa. Era enkuba bwe yatonyanga ng'etoba, nga bavunnama mu mazzi. Era sallallahu alaihi wasallam lumu yavunnama mu mazzi, najjawo ekyenyi nga kirimu omusenyu nga gwetabise mu mazzi. Eyo masjidi ye nga teriiko nti baya square nti nga bazimbi bapima. Eri awo yakulanga bwesanze, bwewetawaali bweddeeno bweweteeri, kubanga ekifo ekyo emiti egyaliwo gyennyini gye basangawo egyamera enkondo kwe bawanika akasolya gyennyini egyasangibwawo awo kwe batandikira okuwanika akasolya ne bassayo ebisansasansa. Baba batudde mu masjidi, muli bali mu Darus, ne zireeta omusajja ava mu kyalo, amazzi nga gamuyiseemu. Bwe yamaga alaba abantu batudde wali mu maaso, naye sayidi eri wali ekifo kiri free, tekiri bize, kalinga kasondasonda, n'agenda awo n'akunkumula. Kubanga ekisookera ddala edda abaami tebagendanga wala nga bakunkumula, hatta n'abatali bannakyalo, hatta ne wano waffe Uganda edda abaami tebagendanga wala. Bwe yamagamaga nga ajja okono nga teri aliyo ng'atunuza, si bwe guli. Abaami tebagendanga wala nga bakunkumula. Bisandise kati olwokuba nti banguyiza ebiyigo naddala mu bibuga. Ekyokubiri, abantu bonna bava mu byalo, embeera zaabwe nontegeera tebanga yaba kibuga abadan. Omuntu w'omukyalo entegeera ye ekerewamu. Era kyolaba obusiraamu tebutukkiriza nnyo okubeera mu byalo, kujja wongenze kukyala. Obanga osobola jamaani butabeera mu kyalo lwana, kubanga ekyalo kinenge gye kizzaamu emabega obwongo. Omuntu w'omukyalo anyiiga mangu ng'atambula. Ye bwe batambula mu kkubo abaamu yekka omu. Ffe mu paaka bakutomera ekibegabega emirundi nga 30, kati onoonyiigira n'olekani. Ye bamukoona gumu n'anyiiga, kubanga amanyidde ekyalo mu kkuba erimu kiki, bw'omwanya namukoonako. Kati omuntu w'omukyalo ebintu bingi nnyo ebibyo byanjawulo ku byaffe, olw'ensonga nti ekyalo ekyo kyeyamanyira era kimuwa ekyo. Ate mu kibuga kati okuvuga mu mmotoka n'olowooza nti onookayana n'ababooda, otuuke wakangwe ennyindo yenkata, kubanga oba oyagala oba tuyagala bagenda kukola ensobi bakunyiize. Bwe bavuma bajja kukuvuma tayimuzi 10 kugwe kyobawadde. Kati ekivaamu ababooda n'ensobi zaabwe kifuuka paati ku bulamu bwo, nekifula easy netugenda. Niye nti onenyooli otuuke waka buli kanaku ng'olina omutwe gukuzituka bwe guti, ababooda mmazeeko waya mpaka ddi. Kati abba ab'ekyalo byonna ebiba bimutabula. Ti omwami ono ye yakunkumula masjidi. Hadithi emanyikiddwa nnyo. Basahaba ne bagamba nti ono tajooga asula atudde, ne bayimuka bagende bamugajambule. Fazajarahu nnaasi fanahahum rasulu sallallahu alaihi wasallam. Biraga nti abange mutuule temumukwatako. Eyo oda ate baali bagiwulira, mutuule temumukwatako, ne batuula. Falamma qada bawla, yamaliza okukunkumula, nabiraga mumuleetera atuule wano. Ng'esooka omusajja wa kyalo tamanyi ti no sinzizo.
nga n'essinzo lyennyini naye omusajja ate omusaasira gwate lyattaka ate bisansasansa noonya ndi mu katawuni noonya kunkula sirabawo. Naye ekirala ngaomusajja oyo si musiraamu, nabbi engeri yamukwatamu yamuwadiriza okutoola shahada n'atwegattako sallallahu alaihi wasallam. Yamuwaliriza okutoola shahada n'atwegattako naga nti omumu afune amazzi kabaketi aleete amazzi ayiwe awo omwami ono wakunkumudde. Ebyokuyiga ebiri mu hadith nfofoolo. Obusiraamu hadith eyo butugaana kuba samba onalese buloka ono walukokola ono wasapatu kiki bagenda nti adabba engato ku muzikiti kiki bagenda nti adabba obutala bw'emmotoka mob justice. Eyo hadith ekigambo enkola y'okuba nti bakutta omubbi ekooti neetula mu sekendi eyo yennyini negusala ne punishment byonna bibira mu sekendi egi n'ebibonezo tandika bigabirawo si ya busiraamu. Muyinza okulyaza amanyomodo wa Allah okiyama n'ababanja. Waliwo yaŋŋa nti gweyogera ebyo tebakubbangako nga gwonsula okukula netuka kugira emyaka nga tebanzibangako. Mbeera mu nsi yaako amateeka ga shariya bwe gaba gazze ge mateeka wadde ekintu kikunyize katumale okufuna okwaziina inshallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah bihi nasta'in wa ba'd. Hadith eno mu misingi egy'obusiraamu ekigaana obuvuyo okubonereza omuntu mu buvuyo vuyaawo hatta ne waba nga akikoze atwalibwe mu mateeka amatuufu asalirwe omusango okusinga okukola obukozi effujjo. Kulwaki oluusi omuntu ayinza okuba nga muguwa ddalu mwenge gumuliko nga mugwa ddalu nga temumanyi nemujja mumulyaza amaanya oluusi nakosebwa hatta oluusi kuluzinga bulamu bwe naye nga mugwa ddalu oluusi nga tamanyi kati ono omwami yali tamanyi kubanga yali wakyalo nga amazzi gamulumye yali tamanyi. Kati ebyo byonna bisoboka. Ekisingako bulungi omuntu agende mu mateeka naddala ensonga ezotolera ku masjid. Ekyokuyiga ekirala ekiri mu hadith eno waliwo akantu kali tekiniko nnyo. Nabbi abalagira bayiwewo amazzi sallallahu alaihi wasallama eyennamula ekola kubitasituka ng'ate byattaka bwe kiba kiwempe kyo kiba kyakuwozebwa so si nakyo mukiyiweko amazzi kubanga ekiwempe kisituka. Bwe ziba tails
oba gino emizikiti gyaffe egya seminti waba wakusiimuulwa bakuutewo basiimuulewo. Then ekimu ku byewuunyisa mu bintu ebiweddeko wuzu kati nga masigidi oba ekiwempe kapeti bwe tukirina bwe kiba nga kikyali kibisi wali ewafunye obuzibu bwe twoza, oba kati ng'omuzikiti ogwo gwali ogw'ettaka nga gukyali mubisi wali wafunye obuzibu bwe tuyiwa, naye singa wakaala gwonna tuba tulina okuguyira mazzi. Ekiwempe singa kikala nga tukyasobola kumanya oba bye bakunkumudde twoza kyonna. Singa oba olina omusaali waka gw'osaalirako omwana nakunkumula ku kasonda wali osobola ogusaalirako kasita guba nga gukyali mubisi, kubanga olabawo kalunsambulira avaawa kasita gukala, olwo gwonna tegulina wuzu tosobola gusaalirako kuba tukyajjukirawo, era gwonna guba gulina okwozebwa. Wabula bwe guba gukyali mubisi twozaako wali wokka. Lwaki? Oba nga wabisi oba olabawo, naye bwe wakala oba wafaanagana. Kati nabbi yaletumya amazzi ne bayiwa omwami we yali akunkumudde, kubanga omuzikiti ogwabwe gwali tegusituka, liri ttaka. Ate ejaffe si bwe giri, kubanga tuyinza kugamba bayiwe mazzi ku tiles, olwo oba tulina kyokoze ate oyongedde kwonoona, obalina okukuutawo ne basiimulawo ne wakala. Tiles, seminti, simanyi talazo, then ate byebiwempe kiba kyakwoza awo. Bwe mugayala ne kikala twoza kyonna, ne bwe kiba nga kiwempe kiri kimu mu muzikiti nga nti yafuse mu kasonda bwaliri naye wakaze, kyonna tulina okyoza okuva eri paka eri kasita kikala, kubanga tukyasobola kumanya buvaawa mpaka wa. So nga waba nga wabisi waba weeraga wokka. Kati ebimu ku byokuyiga ebiri mu hadithi eno okuba nti ebifo ebiba bigenzeemu amazzi ne biggwako wuzu bizibwako wuzu mu mbeera efaanagana bwe zityo. Era mu hadithi tulabe عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. Yatumya ekigero ky'amazzi bagaleete bayiwe wali wakunkumudde. Kati ebirala ebiri mu hadith enkwata y'ebintu eya nabbi sallallahu alaihi wasallam temulimu yakozesanga maanyi kulwana, kukuba, kusamba. Amala kwetegereza nsonga, amala kwetegereza lwaki kino kibadde bwe kiti. Tulina muganda waffe omusiraamu bamuyitanga Kamunya, Allah yamutwala. Yali sheikh naye nga oluusi alina obuzibu n'obwongo. Twali naye mu hijja era naye naafunirayo obuzibu ng'ate obuzibu bwe buli olubala gwa lufuuwa n'ajerega bali mubika ebitambala ne mubika amagezi. Ate basajja ne bakambuwala nnyo naye bagenda okumaliriza kubanga bamutwala obutabika weeri ne bakebera nti aye alina obuzibu n'obwongo nti baasi oyejeredde. Kati obuzibu abamuleese mwaleese waki ng'ate muguwa ddalu, kubanga omuguwa ddalu takakatibwako ibaada. Awo wali obuzibu yega nti affe tumutadde tumuvuddeko kubanga alina obuzibu n'obwongo. Mmwe mwaleese waki? Munyonyole. Ebiseera ebyo omugenzi Sheikh Ibrahim Kirya yali akulire okutwala abantu mu hijja ne bamusika paka munda. Gwe wakulira bannayuganda nti jangu ono yayiseewo okutuuka wano ng'ate alina sooti. Bwe temusunsula muleeta buleesi naye okuguwoza sibo. Era ku mwaka ogwo ffe twafuna eky'enspisa embi mu hijja, kubanga buhijja bweggwa bakola assessment ne bagaba ebifo abasinza obukyafu, basinza ebifujjo. Nigeria ebadde etwala ekyefujjo
back to back buli mwaka kwolwo twagikijjako kwolwo kogwo omwaka Uganda yasinga ki naye nno nga just muntu obu naye nga yina obuzibu kuki yaga nti ku luno Uganda yekikoze eki yekitutte banoyigiria bagira badda mu namba 2 niyo gwaddako ne bakyeddiza wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair katugendeko mu bibuuzo eddakiika zino okutunulira obwerere bw'omwana nga yakatandika okulya kimalako omuntu buzu okutunula tekumalako obuzu noba gwe kenyini weetunulidde oba notunulira owewuweeka tekimalako obuzu obuzibu buli kukwatako bwe kuliko obuzibu wadde muto wadde alya wadde etalya omuto wadde gwe kenyini ekimalako obuzibu naye okutunula tekulina buzibu wabula ate okutunula ku bwatali wewuweeka oba omuto ekyo kyo kiri haramu ekyo kyo kiri haramu nfunye essimu leero abasiraamu bali nkoowe age yumaiti mugizeeyo kikiki si musiraamu ngaobuzibu bwavudde bazze butya bagenze ne bafiirwa ne bagenda tujja kunaliza enkoowe byonna tubikolera eri ne bagenda kati abanaaza ne bakizuula nti omugenzi talina tayiri kati abalimbo ne bagamba nti mwala kutandika kuzika wano batali basiraamu gajja kuziikibwako kyokka nga bannanyini mugenzi beeraliikiridde kintu eki kubagana kuzika mufu nkoowe ng'ate ffe obweraliikirivu bwaffe buli walala buli liddawa bonna abadde ku ttiimu enaaza nga tekuliko akolifayinga kunaaza wadde n'ogu walina okuweereza obuweereza amazzi mu banaaliza omufu talina kubaawo bonna abadde ku ttiimu nembabuuza mutegedde mutya nti si mutayirire ne banziramu nti tumulabye nemanya nti bonna bali tebakkirizibwa kunaaza kuba ntolina mumulabaawo okukola omutandika okunaaza mpaka kumala tolina mumulabaawo abadan kiri haramu kabe kitaawo kabe mutabaniwo kabe muwalawo kabe maamawo tolina mumulaba awo okujjako abafumbo ababiri bokka abafumbo ababiri abalala abakkirizibwa okulabibwawo bwe buto kubanga bo tebulina bwereere ate kimugana okujjawo najjamu engoye nakubasama kimugana omuto nasitwekinga nakuba wano eyite kyokka talina wadde akagoye ku mubiri wotegerera nti talina kumanya byabuki naye singa abimanya asobola bikola kakati batugambireko batukirize tuzikwa n'omuntu waffe ngabaga nti mwekimweraliikira si kyekikulu obuzibu bwe buli ate nno nga bo bagenze ku puroguramu ndala kunoonya kagiriita tulina gwe tutumya agenda aleta kaki ate tayiri egasa mu bulamu kubanga tayiri ya buyonjo katonda afudde tekyamugasa gyalaze teriyo obuyonjo bwa kifo ekyo kubanga tayiri ya buyonjo egasa mu buyonjo ng'oli mulamu abaani adde banoonya akagirita abazudde nti omugenzi talina tayiri bagenze kunoonya akagirita bamutayirire bano basobole bakkiriza omuzika kuki ku limbo y'abasiraamu kubanga bali bagambye nti si musiraamu muzeeyo ono tuzikawo baki basiraamu naye bagamba nti mumpe ku banyini limbo abali mu kyagi twogereko nabo wemba nga mukakasa nti omugenzi adde musiraamu naye mu byonna ekirimu ekinene nnyo abanaaziza abali tebagwana kubanga tulina mutunulakaawo nga bwetasobola mutunulakaawo mu bulamu era tokkiriza mutunulakaawo mu kufa naam nzikirizibwa okusoma Qur'an nga sirina wuzu naye nga al ahsan ekisinga obulungi kuba nayo sina Qur'an yokka omukkiriza ekyandisinza obulungi wuzu temuvaako wuzu ugikuuma 24/7 kujjako nga weebase era ekimu ku byalinyisa Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu eddaala ye wuzu teyamuggwangako okujjako nga bawulire neetera ng'ateekateeka amazzi ge weekutukira nga saako empya radiyallahu anhu arda n'okusoma Qur'an ng'olina wuzu
n'ekifo kyennyini nga kati batumiza Imaamu Shafii bamitanga Muhammad ibn Idris Ashafii ye kabira ye rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a bamuzala mwaka gwa 15 hijiriya ava Makka byalinga agenda soma Quran nga suka kwebaka obwongo bumule n'anaaba omubiri n'asenya n'afuna wuzu n'ayambala ekkanzu ye ey'okuyidi nga n'ekifo yakikubidde akawoowo temuli bifaananyi temuli maloboozi kati oyo omusuubira okusumagira ng'asoma oyo nga ffe ebiseera ebisinga kuga nti olukwata ku Qur'ani bwe nti nga nsumagira ekifo mwali mulimu ebidongo mulimu ebifaananyi akasuko kakava mu kamwa ke ennyininyini obwongo buhoowo olutuma bwati layini bbiri eyokusatu nga tandika kutema bisiki oyo Shafii gwe bakugamba ng'olwo olutuula agenda sika ejuzu 5 mu lutuula olwo ejuzu meka kubanga yeesose kweteekateeka naye ffe tewali wadde okuyisaako omuswaki mu kamwa ng'ayingira Qur'an al-Karim nga n'embeera eva mu kamwa mbi nnyo ali mu bigambo bya Allah tabaraka wa taala byasoma kati okwetegeka hatta Imam Shafii batugamba bujukira bo balina Qur'ani nene size zino ezaffe nga olinga mukeeka bweti babanga nti bakolanga ku maliba nga yalirawo olugoye olwa white bagenda ogyebasa balinga tutagisula bwoti kubanga ebanga nene olwamaliba ge bawandiikanga ng'atekawo olugoye lwa white ihtiraman kugiwa kitiibwa n'agyebasaako bwati tandika okusoma nga bwabikula bwati okubikula obanga yali obuliri gundi ekomeeri kati okusoma Qur'ani ng'olina wuzu kyo kyekisinga era kyekikubirizibwa hata newekaba katono naye ng'olina wuzu kasinga okusoma ekinene nga tolina kiki kale weba biganye tayamama wakiri wallahu alam. Naam. Bw'oba osala ng'okutta omwana wa buwala oba wa bulenzi n'akusiiga omusulo okola otya? Eswala ogivaamu, eswala ogivaamu olw'ensonga nti engoye tezirina wuzu nawe kenyini ku mubiri tekuliko wuzu kubanga okutegeera nti akusiiza omusulo engoye ziba zafudde dda bwe n'olyoka omanya naye teweeraliikirira mwana mpadde ddabo waaka badde mbuzaayo tahiyatu yokka kubanga ekyo kyini kirimu empeera eno eswala yenyini agenda gikubamu empeera negyogenda okuddamu naye akuwa ekiki tirino tubona bufiiriddwa n'akatono empeera za swala ezi zonna zikuwa naddala abakyala abo ankozeseza dabo waaka nfo gyogamba dabo pe aye agiyita dabo waaka wena funa eswala ezi eno gyebakusazisizaamu olwokuba tolina buuzu neeri endala gyogenda okuddamu obupya ziswala ezi ye nowalla nga atwagala nnyo atuwa empeera ezondola n'akuwa buwi kati eyo yennyini ogifunamu empeera n'ekyo kyokka ekikola ekyokuba nti ovudde mu swala olwokuba omwana kunkumulidde nazo mpeera kubanga nayo ibaada eyo yennyininyini ibaada abakyala abasinga tebakimanyi nti okuleka obulesa eswala olwokuba agenze mu mbeera ze ez'omwezi nazo mpeera kubanga ibaada nazo mpeera zirya okuleka okusiiba olwokuba agenze mu mbeera ze ez'omwezi ibaada kubanga agondedde Allah tabaraka wa taala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ما زكاها أنت وليها مولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم.